District ye Kayunga erimu abantu abasoba 45, amagombola 8, Town Council 5 n'ebyalo ebiwera ddala 48. Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa January 2021 eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda e Kayunga mu kaseera ako Rashid Musinguzi yalangirira Fefe Kasserubogo yali akwatidde ekibiina ki NUP bendera ku buwanguzi bwa ssentebe bwa district ye Kayunga. Mukalulu kan'embiranyi yali wakati wa Fefe Kasserubogo wa NUP ne muna NRM Andrew Muwonge era gye byaggwera nga Fefe Kasserubogo awangudde n'obululu 2,878 ate muna NRM Andrew Muwonge n'abukawo n'obululu 1,258. Fefe Kasserubogo Solomole afa in the name of Allah. Oluvannyuma lw'obuwanguzi buno obwali obwakasameeme ono yalayizibwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano era 2021 n'awera okukulaakulanya disitulikiti eno. Njagala okuleeta embeera y'ekibuga mu kyalo bannakayunga babeere bulungi. Fefe n'omwezi tegwawera anti ng'ennaku z'omwezi 16 era omwaka gwa 2021 amawulire gaatandika okusaasaana ng'ono bwe yali yeetuze. Entebe y'owa ssentebe yasigala eddukanyizibwe yali amumyuka Joel Kayiira okumala emyezi 6. Akakiiko k'ebyokulonda kaddamu buto okutegeka okulonda. Era embiranye yaddamu buto wakati wa munna NRM Andrew Muwonge n'owa NUP Harriet Nakwedde. Banna NRM ku mulundi guno baluma n'ogwengulu ne basindika Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okukulemberamu kakuyege ate NUP nayo neweereze yali amyuka pulezidenti w'ekibiina kino mu Buganda Mathias Mpuuga. Mbasaba ebyakalangwa ne Nankala mu bijjemu omwana wattu ono Muwonge. Mbasabanga mmwe baganda bange abavubuka emirimu ku disitulikiti gyegiri. Gye byaggwera ng'akulira ebyokulonda e Kayunga mu biseera ebyo Jennifer Kyobutungi alangiriddemu na NRM Andrew Muwonge wakati mu byokwerinda eby'ekitalo n'okwegugunga okuva mu bannakibiina ki NUP abaali bawakanya ebyali birangiriddwa. Muwonge Andrew swear in the name of the Almighty God nga tumaze okwejjukanya ebyaliwo twogedde ne ssentebe wa disitulikiti eno okutubuulira byayiseemu mu bbanga lino lyamaze ku bukulembeze bwa disitulikiti eno. Muwonge tumusanze mu maka ge agasangibwa e Kayunga n'atuttotolera byayiseemu n'okutiisibwatiisibwa okutagambika. Okusomooza kungi obukera ku makya ne bakugamba nti gwe ssentebe wa disitulikiti tekitegeeza butegeeza bwa ssentebe. Bajeti ya disitulikiti oba ogivunaanyizibwako 100%. Muwonge agamba ate bwe kyatuka ku bakozi be yasanga ku disitulikiti kyasukkanga buli omu amulaba bulala. Abamu baali welcoming, abalala nga bandabya kinugu. Kati bingi nti nali wa NRM. Abantu bano okubeera owa NRM bandaba ngazze okubabega. Okusobola okukakasa n'okubuukula mu ntebe eno agamba yamala kuddukira wa Abdul Batambuze yali akulira abakozi mu disitulikiti eno eyamubangula ku nzirukanya y'emirimu. Eyo mwenyumirizaamu nnyo because yajja n'asanga omuntu atanafuna experience na yalinga yambagula. He trained me mukulembeza abeera atya. Kati mu kaseera akatono ak'emyaka 3.5 gy'amaze mu ntebe agamba bingi byazzizza engulu omuli ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebirala. Nasanga Kayunga nga enamba y'abasomesa nga bw'otunuulira ku staffing yaffe twali tuli ku bitundu 85. Kitegeeza otwaba wabi nnyo. Naye ate nga bw'ogenda mu kiraasi abasomesa tebaliyo. Kati ng'ebbugumu ly'ebyobufuzi lyeyongera agamba bingi bizzeemu okuziŋŋama anti sipiika wa disitulikiti eno yeegwanyiza ekifo ky'obwassentebe ng'enkolagana naye waliwo ntono ddala nga takyaweebwa mukisa kwogera eri kkanso. Obuweereza buba buzaale. Okubeera omukulembeze omulungi bubeera buzaale. Sipiika alina bakyamani baakozeeko nabo.
naye omutuuza awo n'omubuuza kubali bali be wakolako nabo ne muwonge ani ajja kugamba muwonge. Kyokka bwe tumubuuzizza ekisinga okumukakasa nti ajja kuddamu awangula akalulu kano atuzeemu bw'ati. Nzize mu kalulu ka 5 mu myaka 4. Experience teri muntu agiina wano Kayunga. Bonna be neesimbyewo nabo abasinga tebagendangako mu kalulu kabwa ssentebe bwa district. Jamiru Nduganga naye ayagala bwa ssentebe bwa district eno agamba newankubadde muwonge aliko byakoze ensonga y'okugobaganya abantu ku ttaka yamulemera ddala. Biseera ebisinga eby'ettaka bimulemeredde kubanga ettaka eryo ly'owulira ery'ebbajjo balitwalidde mu kiseera kyabwe. Ekifo ky'obwa ssentebe wa district y'e Kayunga kivuganyizibwako abantu 5 nga ku bano kuliko ne sipiika wa district eno Sale Bulinson.